Omuzadde okutunula mu ntaana ya mwana we and I feel the same pain era n'olw'ensonga etwagala otwala omukisa guno ogw'okusaasira ngaffe BTM TV n'abakozi ba Access okwongera okusaasira n'okulumirirwa wamu ne famire y'amayanja okunyolora nedda tekiriyo waliyo okulumizibwa wamu kale okunyolwa nawamu Oluganda ne family ya Mayanja family Camille is a personal friend, Palacio is a personal friend, Wizo is a distant friend, muli family. Wizo baba deba wa speech nga aseka. Abawechi Camille ni musajja, Camille alina mu comedy mwache mutamanyi. Camille yaliko DJ. Ekibadde okimanyi? Kati Camille alina mu kali aka oshegedda. Camille yabadde ne history wa mukuru era abasinga judgment Humphrey yayimbako kintu gene ka Humphrey yayimbako ayina ne band so tesobola kuwuliza taata nitawuliza ku mama osegedde so mama avudde nayo gena nayo obulumi bwakola ki bwayiseemu ebbanga lino lyonna era kwebazanga bulijjo neyebaza nnyo emikwano Bobi Wine yali omugundi ngero okujebaza okujjukira kubanga abantu tebakola tebajjukira mikwano gya Humphrey bakola WhatsApp group bambi jajjukira jwadde kisindika obuyambi nga tekuliko yekulunta zawa yawayo emmotoka nga yebeera ostandi ate nga bakimanyi nti yo nga family esobola okwemanja ne bagamba omanyi ng'erimu amafuta tukwasize wamu kuba expenses ziba meka ziba nnyingi nnyo era Humphrey bwe yalinnya n'akomawo waliwo ebibadde bitambula ku social media nga bisecurity ngambo Humphrey simanyanga akyali bweru era okumutusa wano by the Humphrey abadde wano mu Uganda okumala emyezi egi esatu bibadde bitambula ngo okumutusa wano kijja kubamba osimanyanga mbuno lwaki yakomawo doctor eri yali amujjanja yamutuuza ng'omuntu mwe abazungu bagamba namugamba olina family ewaka genda ofiire wamu kale yashogera naye bali kigamba sana ogenda bweru naye bali kigamba ate mbyogedde bannange katugende nedda kati kankubuulire lwakuba nti kale nkyogedde in an arrogant or rude manner lwakuba nti kati bo bakisabika okitegedde naye kyabategeeza yamubuuza n'agamba olina family ewaka bako n'agamba kituufu kiri nti wandigenze n'okola ki Christmas eddako n'ogira neki That is what he meant. Listen to yasabika busabisi. Nobeera nabo kubanga we have gotten to a point of what? Of no return. And the rest can be really costly. Ng'omanya ebweru. So Humphrey njagala nayo mwebaza n'awuliriza. Abamu babeera muli effujjo n'egumu n'akomawo. Bebyo omusawo yasabika busabisi. Era Mukama n'akola ki? N'azza bibye. Naye munnange omuntu bw'oba onoogenda maze okiraba omanya. Maama oyo atunnyonnyodde. Yatunyonyodde n'atugamba yamugamba going ante eddiini y'obusiraamu egamba nti omuntu omanya ennaku ameka nga tonnagende ng'omuli owewulira ng'oba okimanyi otanga okulaba malayika nga bakuyita otandika okitegedde munange namugamba mama am going namugamba biki byoyogera lyemere owumule era mu nnaku nga ndowooza 14 ezisembye emabega abadde agenda ayita abantu be for example ayita Kamiliyoni ne Wizo ne banyumyamukko ne balyamukko ku kyeggulo n'ayita bawalabe naye nayogeramukko nabo ng'omuntu asiibula naye tetujja kwogerera family kubanga naffe tuli just close friends tubabulya biki tubadde tumanyi naye katuwulize ku maama byayogedde naddala mu zino eddakiika ezisembayo mu bulamu kwa y'omu ku bantu abadde ku Humphrey ate by the way Humphrey abadde ayagala maama we n'obulamu bwe bwonna nzijukirawo stories zibadde nga nnyo ezadde zijabizirawo mu mawulire awo nga zinvolvinga maama w'abamayanja family nga Camille nayinza obutakukubira ssimu naye Humphrey n'aginoonya n'agikuba ontegedde bunyo era ng'ekinyonyi kikwatagana ku maama we ng'ekinyonyi ekikwatagana ku maama we awo Humphrey aba avujja kufiirawo kati ani agenda okwagala maama wa Camille nga Humphrey n'abaana be bennyini bamwagala katusooke tugende yawukanamu like expression of feelings yekola ki yawukanamu naye bonna baagala maama waabwe okufa obufi era kiraba nti bakikuba n'abantu ndoza ne taata abeerawo nakimanya nti abaana basinga kwagala maama katugende wa maama abeeko byayogera mubiwulize nga babirambise wali mu church then tukome tugende mu maaso
zembeeredde ddala ku mulwadde okubolenkono n'ekisa naye banne neebasa nnyo abantu batudduukiridde mikwano gya Humphrey mwawa obujulizi nzibwe nali simanyi nga buli ajja ayogera biwenvu abantu nga bayiwa ssente n'omwebaza n'agamba nedda teweebaza Humphrey bye yakola katige tusasula Humphrey tabeerangako omubi gye tuli buli omu ng'abuuza Humphrey yannyamba Wilson Road e London America buli wamu nga buli omu ayogera birungi Humphrey nakyemuunya nnyo nali sikimanyi Humphrey muntu yali mulungi bwatyo Humphrey abadde mulungi nnyo ne mu famire ye bukulu bw'abadde bonna era ng'obuvunaanyizibwa abukwasaganya okubatereeza okubaagala mu buli ngeri yonna nga yategeera obukulu bwe Humphrey yanjagala nga yanjagala nange neetegera ti Humphrey anjagala ndoza bakuba twali takiti ng'omwana muto ega ne tuba nti kuba omuntu atambulanga nnyo naye tukondenga nnyo okubuuza kuba yali anjagala nnyo era buli lwe yabeeranga nga mulwadde ng'ayita muyite maama tuuka wali tayita naye bwe yali anaatologera yana maama amugoye namugaa kikyokibuuza maama naye gootuule ba mu ddwaliro lyo mmere yo weebake genda kufa n'ekiwakanya baba bagenda musaalumusaalu netudda eka netulira Humphrey nga wasiye Humphrey ng'ali mu bulumi Humphrey banna nesimaiti eri omuntu yali agatulunge nga Humphrey alwadde era buli lwolowooza obulumi Humphrey bwafiiriddemu kikunyigwa omutima n'owulira nguwulira ennaku okufa tteeka kunaddiya naye Humphrey afiiridde mu bulumi kansa Humphrey abadde ne kansa w'olubuto nagenda okulaba nga Humphrey obulamu buganye nenfukamira nengamba ayi Mukama bw'oba olabanga Humphrey tagenda ddunga mujjeewo mutwale omwoyo obulungi Katonda naye yawulira n'amanya nti Humphrey tagenda kuwona n'agenda kale neebaza Mukama olw'obulamu bwawadde Humphrey ne tubeera naye era musaba Humphrey namuzikisa naye nkimanyi endowooza era yagenze kuba yagenze kulona kwa Mukama waffe Kristo balimba ki naye ng'oli mukadde tugenda dwimba nga tumaliriza sho tukyali mu nnaku omanyi gwe obuzibu bwo toyagala bintu bya nnaku mu butuufu nkubuulire ebintu bya nnaku ebyo bintiisa